إذ لا يستحق الحمد إلا إياه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله وتزودوا من دنياكم لآخرتكم. اعلموا أن هذه الدنيا فانية وطالبها فاني، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. بسرقنا بجتيوا tutendereza Allah jalla jalaluhu nga bulijjo n'amatenda amalungi agamusaana. Allah tabaraka wa ta'ala ye yeesigamirwako okumala ebizibu by'abantu. Yensonga lwaki ye kennyini yeeyogerako n'agamba nti Allahu samad. Allah ye yeesigamirwako okumala ebizibu by'abantu. فمن كان عنده حاجة أو مسألة أو قضية معينة يقدمها إلى رب العزة والجلال. ولبو أمانغا إنيش متواني چغانيو كوكوكا توليانا كسوبولا إلا الله وكجاكو الله. niwanko baddenga abantu babeera bajjudde nga bonna baagala bakolera ekirungi, tebasobola kikukolera okujjako nga Allah amaze kukkiriza. Era bonna bonna singa beekuŋŋaanya ala an yadurruka lam yadurruka illa bishaiin kad katabahu Allahu alayka, tebasobola kukosa okujjako n'ekyo Allah jalla jalaaluhu kiyawandiika. N'olwekyo baseruganda abampuliriza, tweyongere okwesiga Allah, kubanga byonna byonna abisobola, tewali kimulemerera. Baseruganda ab'ekitiibwa, nkuutira omwoyo gwange nejjammwe tweyongere okutya Allah jalla jalaaluhu, era tunyiikire okukola emirimu emirungi, kubanga essaawa yonna ajali etuuka. Teriyo muntu ayagala kufa, era abantu singa baamanyanga nti olwaleero ngenda kufa, bandibadde badduka emisinde, bandibadde bakolawo ekitiisa ekiraga nti batidde okufa. Naye inna amra almauti biyadi llahi azza wajal, ensonga ekwatagana n'obulamu by'omuntu lwanaafa kiri mu mikono gya Allah. La yamlikuhu illa Allah, tewali agifuga okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Baseruganda ab'ekitiibwa bampuliriza, nahmadu llaha azza wa jalla ala annana muslimun. Allah tumwebaza tuli basiraamu bajjamaa. Inna ad-diina inda Allahi al-Islam, eddiini Allah gy'amanyi mu maaso ge ya busiraamu. Allah n'atugamba al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Allah akusiimira obusiraamu nga ye ddiini gy'olina okubeeramu. Allah tabaraka wa ta'ala bw'amala okukusiimira obusiraamu nga ye ddiini gy'olina okubeeramu, n'akutumira omubaka. Ate si omu yekka, yatuma bangi, kubanga agamba nti rusulan mubashirina wa mundhirin lialla yakuna lillahi ala nnasi hujjatun ba'da rusul. Abantu baleme kubaako ni kye beekwasa. Allah nga yasindika ababaka nga batusanyusa nti buli yenna anaaba agondedde Allah n'omubaka agenda kuyingira ejjana, ate buli yenna anaaba amujeemedde agenda kuyingira omuliro. Tukakasa nti abantu abo bakola omulimu gwabwe, era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agenda okuvaawo buli kimu nga kijjudde. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali nga tannavaawo, Allah jalla jalaaluhu yamussaako etteeka n'amugamba nti thumma ja'alnaaka ala shari'atin min al-amri fattabi'uha. Gwe Nabbi bwe tumala okuwanguza entalo ne tukuwa byonna bye tukuwadde, ja'alnaaka ala shari'a, twakuteerawo amateeka. Amateeka ge twakuteerawo
fattabi'uha gagoberere twakuterawo amateeka. Allah jalla jalaaluhu yassaawo amateeka mu kusuubula. Allah yateekawo amateeka mu kuwasa, n'ateekawo amateeka mu kwawukana, n'ateekawo amateeka mu buli kimu, mu kufa ne mu bulamu. Allah yassaawo amateeka. Agamba nabbi nti fattabi'uha, gwe ne banno mugoberere amateeka ago. Naye bw'amala amugamba wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, naye temugezaako ne mugoberera endowooza y'abantu abo abatamanyi, abalaba nga newankubadde amateeka ga Allah gabeerawo naye bakoleyo amateeka amalala abantu ge banaatambulirako. Fashalu haulai alqawm, abantu abo baaviiramu awo kubanga amateeka ge baakola qabilun litabdil, essaawa yonna bagakyusa, essaawa yonna bagikwatamu ne bakyusa ennyingo ze baagala. Wadhalika hasiba ragabatihim, okusinziira ku ekyo kye babeera baagala. Naye Qur'anul Karim la yatabaddal wala yataghayyaru abadan ila qiyami saa. Qur'ani esigalawo nga tekyuse kubanga mulimu amateeka mu Qur'ani. Singa Qur'ani nabbi yagiinako obuyinza yandibadde agakyusa. Era Allah atugamba nti walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Gwe Muhammad singa kakutanda n'obaako nikyojja mu Qur'ani n'okijjamu, twandikukuta omusiwa gw'obulamu, wandifudde tewandisigaddewo. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam ne aya eziringa ezaali zimukwatako zonna yali azitegeeza abasiraamu, kubanga Nabbi singa yali akweka ebimu yandibadde tatunyumiza mu Qur'ani nti abasa watawalla. Nabbi yanyiiga, najja emitaafu n'akubayo n'amabega. Mu kaseera omusajja muzibe ke yamujjiranga amuyita ya Rasulallah, ya Rasulallah, ya Rasulallah, naye nga Nabbi atudde ne baalumolo. Nabbi yalina abasajja baatudde nabo abanene abategeeza obusiraamu, ng'alaba omusajja ono omunaku ono Muhammadi ono amutawaanya, Muhammadi ono okuva emigiti muzibe amutawaanya. Nabbi n'akyuka n'atunula eri, ndi ku ddiiru y'abantu bano ate ono naye ayingirawo. Allah jalla jalaaluhu n'amunenya mu ssuula eyo, abasa watawalla an ja'ahu al-a'ma. Qur'ani singa yalimu ebigambo bya Nabbi nga byayagala abijjamu, aya ezo zandivuddemu kubanga Allah yazireeta. Kanat hadhihi al-ayat tuhatibuhu sallallahu alayhi wa sallam, aya zajja nga zimunenya nti kyokoze si kyobadde osaana okukola. Si ekyo kyokka, mulimu ne aya endala. Allah jalla jalaaluhu atunyumiza ebyafa ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne Zainabu muwala wa Jahashi ne Usama mutabanyi wa Zaid, ne Zaidi kenyini sore. Allah wagambira nti falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yafuna obuzibu. Zaidi mutabanyi wa muweereza awangala naye awasiza omuwala mu Quraish Zainabu muwala wa Jahash. Bw'amala okuwasa Zainabu nga tamulabamu, amuyisaamu amaaso kubanga muddugavu. Bannange mu kuwasa mubaamu kye bayita al-kafaa, walina okubaawo omwekanonkano. Omuquraish omuwarabu afumbiddwa Zaidi omuddugavu ng'amunyooma, banyooma buli lunaku. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba, mukyalo oyo webanga biganye mutee. Zaidi ata Zainabu. Bw'amala okumuta, Allah jalla jalaaluhu alagira Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti omukyalo oyo abadde owa Zaidi mutwale. Allahu akbar. Abantu banaagamba batya? Banaga ati Muhammad yagadde muka omwana, abantu banaagamba batya? N'asirika teyakyogera ekyo.
Allah tabaraka wa taala amugamba nti watukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi, okikwese kyetwakugambye ekyokuwasa Zainabu okikwese ne Allah agenda kugifulumya. Naloka mugamba falamma qada Zaidu minha watara zawajnakaha. Owulira Qur'ani wenyuma, Qur'ani enyuma okusinga New Vision, Qur'ani enyuma okusinga monitor, naye Qur'ani era muwagaana muli ku monitor muli ku bukedde oguleba bulaza buli lunaku. Wayita omanyi kusoma Luganda, musajja oli munyoli naye bukedde tekuva mu ngalo, osobola okusoma Oluganda. Kyekigana okusoma ya Saruna, osobola okusoma Qur'an. Naye ngaawo si wenjagadde. Nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba annikahu sunnati, okuwasa nkola yange. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, oyo agaana okuwasa si wa mu kibiina kyange. Omuwulu ajja kulowooza nti kati mulengedde ye gwe ŋŋamba. Twetegereze emboozi gyeraga. Omuwulu topakuka uzo naakugwerako bwereere nga weeraliikirira, naye sigenda kwogera ku gwe omuwulu, naye nga n'okuwasa olina okuwasa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba okuwasa nkola ya Busiraamu, nkola ya mubaka, era buli yenna agaana okuwasa si wa mu kibiina kye. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu agenda eri Nabbi nga gurupu y'abavubuka abatayagala kuwasa bamutumye, genda ewa Nabbi otupangire eddiiru tuwangaale nga situwasa, ffe nga tufunye, ffe nga tulina bulaadi, tubeera mu muzikiti. Subhanallah subhanallah, swala ku swala nga tuli omwo mu muzikiti nga situwasa, tuvaamu kulya mmere genda kufuna wuzu. Ebyabakyala abakyala basumbuwa. Nabbi n'addamu n'agamba nti la ruhubaniyata fil Islam, mu Busiraamu temuli musotodooti. Bw'obeera Omusiraamu olina kuwasa, bw'oba nga towasizza olina kusiiba. Bawuulu mmwe kikye mukola ku bibiri. Hal antum tasuumuun alkhamis wal ithnain wa ayyam albiid, musiiba olwokuna n'emmande n'ennaku enjeru. Bwe muba nga temubisiiba n'okuwasa nga mwagaana, zalamtum anfusakum, mwekubako enjawulo. Mwandibadde muwasa oba mwandibadde musiiba. Ate n'okusiiba osiiba Mungu paka lwanaaleeta obwangu osobole okubeera ng'owasa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'aloka atugamba tanakahu takatharu, bannange muwase kubanga mujja kubeera bangi. Fa inni ubahi bikum al-umama yawma al-qiyama, kubanga nze agenda okusingayo okuba n'abantu abangi. Nabbi yeetaaga tuwase, era buli lwogaana okuwasa Nabbi ogenda mukozesa loosi, Nabbi onoomukozesa loosi. Yensonga lwaki mu Buganda bw'ofanga tolina mwana tozadde tebakufulumiza mu mulyango gwa mu maaso, okuba ekiko ekisiraani bakufulumiza mu manju. Naye mwesiimye abawuulu kubanga twaboogererako, abantu tebajja bafulumiza mu manju kubanga shiriki. Naye tujja kugamba nti mukizzeewo. Bannange mayiti eriwa nti efulumidde mu manju, obuzibu buliwa, yagaana okuwasa, omulambo ne guswala. Abawuulu Mungu abasaasire, muwase, naye ng'embeera y'obuwuulu mbi, kubanga ne bw'ofiira mu nnyumba tewali akumanya, bamala kuwunyiza kivundu ne bakuleeta bali abakazi ababeekozabeekoza mayiti nga tewakyali ayingirawo oli, wenna owunya. Wasa omukyala otiira bwereere, omutwalo gw'obadde omala wali mu kulya mu fish point emitwalo 600, oli ekyennyanja omuntu omu mu fish point, ekyennyanja ekyo kyennyini ogwo 600 ogwo onookyusamu bukyusa. Ojja kugula butto, oguleko ekitungulu n'ennyaanya n'obummonde n'omuceere ne kwota y'ennyama khalasi, diiru ekoleere, ogende waka otuule, bakuyita erya mwami n'erya ssebo n'empeera ofune. Kubanga Nabbi yatuwaggala nti wa fi budhi ahadikum sadaqa, n'omuntu okwegatta ne mukyala we saddaaka. Kati bw'obanga mu nsawo mulimu 1000 n'oluwaayo, ate bw'omala n'oddayo ewaka ne hajjati n'obeera naye, olaba bw'oyoola empeera. Omuwuulu mwenkana wano awaayo 1000 n'owaayo 1000.
n'ogenda ewaka n'ofuna empeera endala ye n'asigala ng'ali kamu naye nga gw'otuuse mu bisatu onoomusanga ddi abawuulu muve ku buwuulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'amala agenda mu maaso n'atugamba tazawwaju lwaluuda alwaduuda, bwe mubanga mugenda okuwasa muwasa abakyala abazaala era muwasa abakyala abamanyiraavu. Abazaala tubamanya tutya? Bakagulawundi yeewaabwe. Olaba omukyala maama we yasindika bameka? Masindika 8. Mukulu we yakazaala bameka? Ali ku wa 5. Ate taata we alina abaana bameka? 30. Kanjogedde bangi kanjogere 10 nange nsobola okubeera waawo. Alina abaana bameka? 12. Ng'omanya nti awo abantu bazaala. Naye maama we alina abaana bameka? Yatuzaala 2. Taata we alina abakyala bameka? Alina 3. Alina abaana bameka? 6. Noonya buli we bazaala 8. Kubanga Nabbi kyayagala tazawwaju lwaluuda alwaduuda, muwasa abakyala abamanyiraavu nga bazaala. Era bw'omanya omukyala nga bamukwata ku nnabaana ne bagikyusa tekikkirizibwa kumutwala kubanga ojeemedde omubaka. Bannanga okuwasa kulungi kuba nkola ya mubaka. Owulira nti rakaata mutazawijin, eraka 2 ez'omusajja nga mufumbo khairun min 70 rakaati azibi, zisinga eraka 7 ez'omuwuulu. Kwegamba omufumbo nze nzija ninsaala eraka zange 2 ninzira ku bulaadi awo. Mukwano gwange wano omuwuulu n'asaala 2 ezo 2 n'ayongerako 2 ezo 4 n'atuuka mu 10 nagati nkooye konze weeyongere. Buwuulu bubi, empeera zigenda va ku buwuulu. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amanya nti kati imaani ey'okuwasa erinnye n'akuwa ekirala n'agamba nti iyaakum wa khadura addamin, mbeewaza mmwe abaagala okuwasa, mbeewaza kiragala oyo anyirira. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bamubuuza wama khadurau damin ya rasulallah, kiragala oyo anyirira yali wange gwe omubaka? Nadamu n'agamba nti imraatun hasana fi manbati suu, ye mukyala gw'otunulako nga wano ali ati naye ng'ewaabwe wavundu. Omukyala ng'alina ebyokulwanyisa byonna naye ng'ewaka wavundu. Abanoonya ebyokulwanyisa nga banoonya maaso abaagalina, abanoonya ennyindo eno empanvu bweti ng'ab'emmangeeri abaagirina, abanoonya ekifuba kiba kiriya, abanoonya entumbwe ebeera kiriya, naye ng'ewaka wavundu. Essabo liri mmanju, abantu tebasaala okuggyako jjuma. Towasa muntu oyo agenda kuleetera ebizibu. Ayinza okubeera nga muganda waffe ali mu mawulire ennaku zino teyatunulira ani gwawasa, yatunulira kafeesi. Kubanga omukyala ali mu mawulire amazimba gali nti alina kafeesi kalungi, naye we yava wavundu yali amanyiiyo. Kubanga omukyala omwami eyasooka okumwanjula yamwanjulira walala, n'owokubiri naye n'amutwala walala, n'owokusatu Haaji yennyini naye baamutwala walala. Bamuwasiza mu Buganda naye nga mukyala musoga, kitegeeza wavundu. Kati Haaji ali mu kkomera ate waana, Haaji kati ate waana. Bima kasabat aidikum ma asabat bimusibatin, teriyo kibatuukako mu bizibu okujjako bima kasabat aidikum, kyembeera mukoze n'emikono gyammwe. Kaakati mwe abanaawasanga nga temumaze kweteekateeka, mumanye nti ekiri ku Haaji kigenda kubeera wammwe. Ate ebiri mu mawulire, omuzungu yatugamba nti ataarikhu yuidu nafsu, history amala nadda. Kyeva nabagamba nti bw'oba n'omwana ng'akoze ensobi, bw'oba omubonereza
sooka ozzeeyo akatambi akako oyinza okukalaba nga kalimu ebiwaawaala kati omwana eyali mukubya ekibooko 10 n'omukubayo ntono waliwo yali akuba omwana we olw'okunywa sigala naye nga naye sigala yali akamuvaako emyaka nga 2 akuba omwana okunywa sigala naye yamutandika yamuleka tamunywere mu lubuto lwa maama we. Kaakati weetegereze bw'oba ogenda kuwasa mbagambye history akomawo history akomerawo wa Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'ani atunyumiza ku Nabi Yusufu alayhi salam. Nabi Yusufu oyo bamusiba mukomera emyaka ndowooza 10 ng'ali mukomera neyo Qur'ani yegamba nti bid'a sinin bamusiba emyaka egiwerako Nabi Yusufu naye nga bamusibira bwerere musajja wattu. The man was innocent, very innocent. Naye nga omukyala muka kabaka yamwegomba n'amugamba jangu tugenda awutu n'agaana nti inni akhafu llaha rabbal alamin, anze nja Katonda wange omulezi w'ebitonde byonna situjja kugenda awutu. Era n'agezaako amureepinge kubanga mu nnyumba gye yamuyita Nabi Yusufu yali afuluma n'amukwata ekkanzu n'agisika neyulika. Kati baba kyanyolagana awo n'omwami n'atuuka. Omwami bw'atuuka amubuuza ma jazaa'u man arada bi ahlika suu, mpeera ki gy'afuna oyo ayagala okuleepinga mukyalawo illa an yusjana, okujjako bamuteeke mu kkomera, aw adhabun alim, oba afune n'ebibonerezo nga biruma. Nabi Yusufu bamuteeka mu kkomera. Ekyasinze okunnyumira nti mukyala wa Nabi Yusufu baali bamuyita Zulaikha, ate ono omukyala ali mu mawulire bamuyita Zuula. Erinnya Zuula basalako obusazi naye nga liri Zulaikha. Kati Zulaikha oba Zuula oli yawaayiriza mukozi akola waka, ono yawaayiriza bbaawe nti yeegasse ku mwana gwe yajja naye. History alinga agenda akwatagana naye ng'obuzibu wa buli bwe mubanga muwasa munoonya byakulwanyisa naye nga temwetegereza ekiri emabega gye bakolera emmundu biki ebiriyo. Awo wennyini ku nsonga ya Zuula, ku nsonga ya Zulaikha, hutube memba lyeno neba nekyegamba ekirala. Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu Nisa abakyala bwe yatugaana mulimu okuwasa omukyala aze omukyala nga maama we yafumbako ewuwo ne weegattako naye yadde lumu. Omukyala omufunye yazaalako ewa gundi ennamatala gye yali afumbiddwa omuwala, n'owasa omukyala oyo. Mukyala oyo ne bwagenda tokkirizibwa kuwasa muwala we yali mukyalawo. Obusiraamu tebukukkiriza. Era hajaali ali mu kkomera niwankubadde nga yandibadde ayagadde kuwasa muwala wa mukyala we ali haramu, era yandibadde tamuwasa. Ekyo mukiwulire. Kyendeeta ekyokubiri, inna shari'ata al-islamiyya qad wada'at shari'a lilhadana. Amateeka g'obusiraamu gaateekawo shari'a yassaawo hadana, ani alabirira omwana nga mwawukanye. Hadana ani man swahibu lhaq, ani nanyini kulabirira mwana nga mwawukanye. Shari'a neesalawo nti alina haki esooka mu kulabirira omwana nga mwawukanye al ummu, abeera maama. Oba bw'ataba maama azaala omwana, maama wa maama azaala maama, jajja yowookubiri. Owookusatu ummul ab, jajja w'omwana ku sayidi ya taata azaala taata w'omwana. Kati omusajja nanyini mwana yowookuna. Naye
waliwo amateeka shurut obukwakulizo bwa hadana bwoba onoowasa amini bwoba onootwala omwana okumulabirira ekisooka atwala omwana okumulabirira alina kubeera nga musiraamu ekyokubiri atwala omwana okumulabirira alina kubeera nga mukulu ekyokusatu atwala omwana okumulabirira alina okubeera nga obwongo bukola ekyokuna atwala omwana okumulabirira alina okubeera nga si mufumbo ekyokutaano atwala omwana okumulabirira alina okubeera nga talina kitiisa bantu talina okubeera nga mulwadde wa bigenge mugu wa nsimbu ng'alina ebizibu ebyo singa omukyala ayawukana n'ebbaawe naye nga waaya tezikwatagana shariya emugaana okutwala omwana kubanga asobola omukosa singa omukyala aba alina ebirwadde ebitategeerekeka naddala ebiri contagious bisobola okukwata omulala omukyala oyo naye situmuwa mwana kumutwala naye bw'abanga ebyo byonna tabirina omukyala yalina haki y'okutwala omwana okumukuza naye singa amala okufumbirwa haki ya khalaana oba haki bw'okutwala omwana okumukuza bubuvaako kasa n'ofumbirwa olufumbirwa bwoti nga bakujjako abaana babatwala ewa jjajja waabwe n'olwekyo ekyokubeera nga Zulaiha yakkiriza n'agenda n'abaana be ewa Haji Ali ne Haji Ali naye nakkiriza n'awangala n'abaana abo ekyo kyali kikhalafa shariya Zula bwe yali maze okufuna Haji abaana ba Yasini yayisimasimai abaana b'oyo omusajja yandibadde abazaayo n'abawa maama we oba n'abawa jjajja waabwe kuba namulabyeko naye namulabye ng'alinga amanya ge yaleese nga si ga kisiraamu akati awo butereevu tubatudde eri taata n'akuza abaana be mwabalina omuze ogwagala okuwasa abakazi abakulu abalina abaana omugamba nti nkutwala naye abantu bo bazzeeyo omukazi takusombera abaana bakuleeterawo ajja kuleeta abaana yakaddiwemu muwala ye first born omutunulire ng'ekifuba kiri kiriya omutunulire ng'amaaso malungi sitaani yekukeme kati okwewala ebizibu ebyo jangu ewange ofumbe naye ddayo abaana b'omusajja mu makaago banoonyaamu ki أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولجميع المسلمين توبوا إلى الله أتائب من الذنب كمن لا ذنب له الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه صلاة وسلام يليقان إلى خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسرو كان بيشتي واماتيكا غوب سلام سينغار وايتوكا غوبيريرا نبيزو بمتبيان بدو والله العظيم لا بيزو بيدفن بيسينغو بونجي biva kukuleka mateka ga busiramu njagala mmalizane hadithi enemu Nabi sallallahu alayhi wa sallam atugamba takhayyaru linutfikum mwetegereze nnyo bwe mugenda okuteeka amazzi gammwe mwe abasajja mwetegereze nnyo bwe mugenda okuteeka amazzi gammwe fa inna li'irqa dassasu kubanga akasaayi kalondoola mwetegereze nnyo we mugenda okuwasa bw'onoowasa mubabbi suubira ojja kuba n'omubbi bw'onoowasa mu bayombi abavumi suubira ojja kuba n'omuvumi bw'onoowasa mu bafere suubira ojja kuba n'obufere naye olowooza omwana wa Zulaiha gwakoleddeko obufere nga naye amulaba maama akola obufere
olowooza omwana oyo bwana agenda kubeera atya? Kubanga kati essaawa eno alina emyaka bagamba 19 yadde nga midiya egamba 14 19 oba 18. Olowooza kati oyo omwana bw'anaakula agenda kubeera atya? N'olwekyo takhayyaru lilutufikum, bannange mube mukuliisa ebijanjaalo empiso, mwetegereze n'amaaso ag'enkaliriza. Bw'obanga tosobola gulaga lubindi zikuyambeko. Ogenda kuwasa wa gundi, sooka weetegereze. Naye ng'omutawaana oguliwo mu abavubuka gwe mukola, osooka n'osanga nisha n'omusanga eri ku ssomero n'omutokosa. Akati bw'omala n'okutandika okunoonya abazadde, naye ng'onoonya abazadde bw'omuyita mami, bw'omuyita dalingi, bw'omuweereza emisiyu, bwe mugenda ku kyennyanja, bwe mugenda ku mazzi, ojja kubeera biased in your research. Togenda kubeera perfect abadan. Naye empasa entuufu mu Busiraamu eryetya ye muntu okugamba nti njagala kuwasa. Bakugambe nti ewaseeka luutu waliyo omuwala. Obanaga nti waliyo omuwala, otandika okusuula enkesi, omanye nti Amiri wange, ogende nti Amiri tululako ewaseeka luutu eyo weetegerezeyo bulungi. Amiri agenda kuleetera data. Agende nti ewaseeka luutu eswala weeziri, abantu bambala bulungi, teriyo masabo, akube data. Akati awo olyoke otume nti mumpe omuwala oyo. Naye ffe osooka kubala muwala abo ne mubawa n'embuto ne mulyoka mupakuka. Waliwo omusiraamu omu wano namuwerekera n'okuwasa, naye mu myezi 6 najalaga tuseeka akiika yanca koze eyiyo oba ey'omulala nagata eyange ngati bamubise mu pamba, gamba wazadde omwana nga ali premature wamubika mu pamba. Nagata nedda yazadde bulungi koze eryezi si 6 nagati ye 6. Nangati naye imaamu Obusiraamu butugamba temunoonyereza. Nimugamba kale nja kujja kwa akiika oba nasindika Muniru koze gende waagu oli baliyo akiika, gende olye ku nnyama eyo. Kati akiika ezo ze bakola ez'emyezi 5 ez'emyezi 6 mugenda kufuna abakyala nga balinga Zulaiha, naye bamubanga temukyagala ekyo, mudde ku nnono ffe gye twawasizaako, fe abakulembeze bammwe situwesimbanko mu kubona bawala. Hamwizo gati imaamu alimba eyandabako muwe emitwalo 10 nti imaamu namulabako nga yeesimbye n'omuwala mu kkubo, muwe emitwalo 10. Mitono muwa kakadde naye akusikalina, muwe emitwalo 10, muwe emitwalo 10. Kutuma muntu nalabye wagundi omuwala, naye bino bye mugwirana mugenda kuwasa abafere, bajja kwewunzika babakoze ng'oweekamuli. Omusajja oweekamuli atewaana yagenda okudda engulu ng'ali mu musaayi, akagaali bakatutte ali mu musaayi, namulaba mu kooti luli ng'aleekaana, ng'omukyala bamusalidde emyaka ndowooza 6 mukomera, naye nga bamusalako obuntu emyaka 6 gyokka mukomera, naye nga gati bekibonerezo bamuwaire kitono, nze buti obulamu buweirewo. Era ng'ekituufu bwe bakutoolaku akagaali ako obulamu buba bugiire. Omuntu oyo bandibadde bamusalira mu musango gwa kusibwa mayisa kubanga munna muleetedde ebizibu. N'olwekyo takhayyaru lilutufikum, munoonye we mugenda okuteeka amazzi gammwe, munoonye we munaawasa. Fa inna al-irqa dassaasu, kubanga omusaayi gulondoola. Abalina abakyala abalungi ewaabwe walungi, naye bw'ona owasa obubi wallahi ajaliyo eyinza okuva ku mukyalawo. Haji wange wano yabonaabona, haji agenda okudda engulu bw'ati, Allah yamuwa message n'akwata wansi wa piro nga waliwo ekiro ekiwanvu kiti. Wallahi alazim haji mumbaale wa naye kati mumbaale yasengukamu ennyumba n'ekyankalana. Haji n'amala ennaku kumpi 2 ng'asula mu hoteri, naye ng'alina amaka ge amalungi. Mukazi
mukazi era bwe yamala abantu babiyingiddemu azzeemu bwe batandika okulwana bwe bati namukwata akagaali ngenda okujja mu kibuga Hajja ali mu ddwaliro ali ku cupa y'amazzi konzi kiki nakati mulamu we yaddanzita ate akagaali yawe takajjaako bipiira mwategerezebwe muwasa ajali eyinza okuva ku mukyala wo ekyo nze nkubuulira era omukyala oyo mukahaja oyo yayogera ekigambo naye Mungu alina engeri gy'asaasira abaddu be yagamba nti abantu babiri mu mbaale wano bw'afuna wabaweera akatwa abalenga nze ne Haji Sseggujja era ate wa mama waffe n'atuyita lugaa temulya mmere wantu abagagga mu nsonyiwe sikyalya mmere wammwe kubanga bakyala bammwe mwatuwaabira mbuffe tubagamba muwasa abakyala abookubiri kati abakyala bakabagagga balaba nga tuli threat mbufe awalagira abantu okuwasa abookubiri kati manaja bwana awasa omukyala owookubiri ngenkeera mukyalayo bwansanga mbwa nangu ajaga nti oyo asaalira eyo oyo yamulagira okuwasa omukyala owookubiri otuba ewanvu ye naye mukkirize ebigambo bingi ebyokubagamba bingi naye tubagamba kimu mu samare tudde mu busiraamu bwe tunadda mu busiraamu ebisigadde bigenda kulongooka bwe tunasigala mu bukafiiri nga bwe tuwasiza tugenda kufuna ebizibu tebigenda kuggwaawo naye buli wobeera mu busiraamu Allah tabaraka wa taala akutereereza amaka nodda mu maka nga akatize mwotewanya mu kibuga kisumuluzo nga nzira waka nga ntuula siina ndeekanira siina muntu abuuza bubuuza katunda amazzi kyayayo kyawa oba wantangawuzi oba wakaawa nze asalawo kubanga ebintu byali mu busiraamu n'olwekyo baganda bange mikwano gyange muwase abakyala nga mubawasa mu busiraamu njagala mmalize na kino bajjama Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatukuutira okubeera nga tuyambagana njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu Tuli energy tukuletedde gaasi omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel tusange ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road essimu 0753955994 oba 0756341354 Save Tuli Energy is your answer. Islamic Media. Islamic